Oli mukulaba Television ABS ekuwumuza ebirowoozo. Program calendars mbabuzaako mwenna abalabi baayo nti musibye mutya mikwano kansubire muli bulungi sawa zibeera nnya nga bulijjo nga njikutuusaako wano ku mpewo za ABS TV lunaku lwa Sunday leero nnaku z'omwezi 2 era mkulisaayo mwenna abava mu kwanjula kwa muganange that is Nalwanga Aisha omukoddomi tweyanza nnyo okujja okukkiriza okwanjula mu bakadde baffe mukulikeeyo ddala ebulobe eyo abavuddeyo naye nga mikwano musibye bulungi muli mutya. Freedom City nga 26 November 2016 bwe tugenda okubeera nga tunanchinga ABS TV tugenda kubaayo n'ebintu bingi nnyo ebyokuwangula ebirabo nkuyanja emmere gyeri ebyokunywa n'ebyokulya bingi nnyo temusubwa okuyingira mutwalo mpozi n'ab'emitwalo 2 tulina tables ez'akakadde tulina tables ez'emitwalo 5 n'endala nyingi nnyo mwewangulire ticket mubeere nga mutujoininga mu Freedom City mpozi ate nga sinagenda wala nnyo ne program yaffe ey'olunaku olwaleero njagala okubajukiza nti Trust We Can esangibwa ku Access Building eNateete abantu abo bakuyambako okutunda asset yo okugeza nga ettaka oyina nyumba oyina motoka nga byakulemera ononyeza omuguzi abuze wekwata ba Trust We Can babeere nga ate bakutundira ettaka lyo bakutundira emmotoka yo mpozi n'ebintu birala bingi nnyo mbagala nnyo mikwano katengere mas ne program yaffe olwaleero mukwano kankutwale ewa complainant waffe tumanye ye yali ayagala ki omukyalo ono Anet then nkomeo okulaga investigations zaffe. Amanya gange nze Anet Nalukenge nina emyaka 35 ekindese ku ABS TV kwe kulondola mujja wange okumanya entambula zatambulamu kuba nawulira ddambo alinayo abasajja abalala bayendako atajja tuleetera obulwadde kati ekindese ate omusajja yansuulawo tampa wadde 10 kwegamba amataaga tabudde kyekindese wano bamunondoleleko n'omwami wange ategeera omusaso wangule gwayina. Tukyeyongerayo ddala maaso ne program yaffe kalondoozi wano ku ABS TV katugende mu investigations zaffe tumanye egyo byatandikira era byaggwerawa tova ku ABS Television oli ku program kalondoozi. Mukyala Anet Jibaliko kakati kikuyisiza ng'omusango gwa bwaba ngenda kuyita mu bwangu ddala nga bw'okiwulira olw'obudde kakati suspect waffe jukira yali mojjawo era entambula zenzirina zonna buli kimu n'ez'omwami wo nzirina mwami nalina omuteekamu so that nfuna clarification nti omwami bbaawo era omwami bawa mukyalo oli afuna bulungi so naawe kennyininyini nkuyina entambula zo behavior zemuyina ewaka nzirina naye kye okisookera ddala kino sooka realizinga ewammwe baali bayombi nnyo era bwekiri muyomba buli kaseera enfunda nnyingi nnyo zembalabyemu okugeza nga muyomba olumu twajjukira twagenda ne tuconnectinga spare cameras zaffe mu nnyumba so zakwata gwe ng'oli mu kutegeka nnyumba yo wali budde bwakumakya omwami yeetegeka okay mwami nga yeetegeka ndoziraba mwami mu kwetegeka nga bulijjo twatandikira mu nnyumba y'omukyalo ono anti nayo twali twagala tumanye ebifa mu nnyumba ye nga yeeyisa atya agenda kukola omukyala n'asaba ssente ez'okukozesa ewaka gwe wabula ate emize gye twalaba mu nnyumba y'omukyalo ono gyali mibi ddala anti abafumbo baneeno bayombanga buli kaseera nga barwana olw'obusongasonga ate obutone ddala mwami n'akugamba talina ssente okiwulire era yali yakuwadde 50,000 ndi mukyamu tuli mukyamu yali yazimpadde eggulo yes ekyo
ekyabayombya omwami utakuwaki sente. Abantu bano baviiranga ddala ku busonga obutono ddala ne batandika okulwana nga olunaku olwo ekyali kyabalwanya nno kyali ki butaleka waka sente anti omwami yali awadde omukyala 15,000 eggulo limu kyokka ng'ate olunaku olwo yali tamulekedde wadde 10,000 wabula mu kumugambako omwami ono yatandika okulwana n'alwana n'omukyala we nga bw'obalabaawo. Era ne mulwana mwali balwanyi nno nnyo okiwulira. Era omulundi omulala twakulaba ggwe ng'otudde oli mu ddiiro lyo oli mu oli mu kukola ki mu budde bwange obw'eddembe. Omwami yakomawo olunaku olwo n'otamubuuza wabula ye yakubuuza n'otamuddamu wavuma muvume. Ne ku mulundi ogwo era omukyala ono yalaga ate empisa endala nnyo. Onfuna nyabo era ekyo ne kibayombya. Anti munnange omwami bwe yamubuuza omukyala ono teyamuddamu yasituka busitusi n'agenda gy'agenda ebweru omukukomawo omwami naye najja era n'amuyombesa bwe batyo ne batandika okuyomba. Omukyala bwadde eno n'adda mu ntebe endala bwaddako ate ne mu ndala nga bw'ayomba n'omwami we era ne ku lunaku olwo ku mulundi ogwo nga bw'obalaba oluyombo lwali lw'amaanyi n'omukyala ku olwo ate yatandika n'olutalo anti baalwanira ddala nkugambye nga ne banneighbours bawulira wabula ekyali kigenda maaso mu nnyumba eno kyali ekirala nnyo. Kwegamba kale ebiseera ebisinga mwayombanga nnyo era actually omulundi omulala twakulaba gwe ng'okanyuga ennyumba z'omusajja ebweru. Simanyi obutakkaanya bwali bungi nnyo mu maka g'omukyalo ono complainant waffe anti nga bwekugambye nti buli kaseera bayombanga wabula ate ku lunaku olwo omwami yali tasuze waka yali asuze ate wa mukyala namba 2 era bwe yakomawo ku makya omukyala n'amutegeezanga bw'abaddayo gy'ava engoye ze n'azikanyuga eweeru addeyo gye yasuze bamufumbire emmere bakole ne ku mirimu emirala anti naye muntu nga bo era abo n'amulangira abakyala bonna baalina nga bw'apakira engoye mu kaveera aka green ng'oyinza okugamba munnange omwami talina keesi wadde ewaka nti omwami oba ki kubanga engoye ze yazipakira mu kaveera bw'atyo omwami n'akwata engoye omukyala nga bw'azimusikako bw'azikanyuga ebweru omwami bw'ajjayo engoye ze oluyombo lwali lw'amaanyi nnyo era buli kaseera bayombanga mu maka gano eno nkugambye baalwananga oba abaana baabwe baabeerangawo oba tebaliiwo bayombanga buli kaseera nga bw'obalabaawo ng'olwo nno spy camera zaffe ze twateeka mu nnyumba y'omukyalo ono nazo zikwata buli kimu era ng'omwami ono tayinza na kukirowoozaako nti mukyala we eyamuteekako bambega yamuteekako ab'akalondozi okumulondoola. Gwe ng'okanyuga ennyumba z'omusajja ebweru simanyi oba obuzibu bubwo oba obuzibu bwa mwami. Obuzibu bwa mwami butya takuwa wadde 10 ate nga nawulira mbu alina omukyala gw'ayagala sente gyazireka. Mujjawo oyo gw'olondoola? Mujja wange gw'ennondoola kati bwe buzibu bwe bwava nga takuwadde olw'ataano omusaba sente zaba yakuwadde eggulo zatandikirako jjo saakuwa sente mbadde nakuwadde sente ate naba akuwadde meka 5 oba 12 ate abaana nina 6 nange. Era olunaku olwo wakanyuga engoye ze n'ozikanyuga ebweru omusajja najja n'akugamba okole ki n'omugamba addeyo gy'aba kwolwo yali tasuzewo nga yasuze wa mukyala oli n'omugamba addeyo gyakola ki gyeyasuzeyo naye mbadde manyi bwobanga okimanyi nti omusajja alina omukyala lwaki oba omugoba nti addeyo gyeyasuze naye ng'okimanyi nti mujja ogyali anti ebiseera ebisinga yefuulanga nti eno gyayagalayo gyalina okuleka engoye ze ate nga n'oli alina ozoozaako nange ne mugamba zitwale n'oli ayozeeko gwolekere nnyingi. Era mwayomba nnyo nina incidents nyingi nnyo kale nga muyomba nzirina nyingi nnyo era olunaku olulala twakulabako nani n'omwami omu yali azze yajja bulungi nnyo okubakyalya naye okunoonyereza kwange kyenafuna nti mugandawo mugandawo oyo okolo yajja nga gw'obulira ebizibu byonna n'omunyonyola ebizibu byondoozi olaba n'omunyonyola omwami engeri gye yeeyisaamu gy'akola atya era ye yagamba nti nja kukola ki nja kwogera n'omwami engeri munaye gye yali mukoddomi
Omukyala ono bwe yawulira ng'embeera emususeeko yayita mwannyina asobole omuyitiramu ate ku mbeera eyali egenda mu maaso ewaka. Ekiwulira era olw'eggulo olwo lwennyininyini ne tulaba mwami wo ng'akomawo. Era ombambi omwami ono muvubuka yabeerawo n'asiibawo olunaku olwo alinde mukoddomi we basobole okwogera. Era yamusanga yeebase mu ntebe bw'ati bwe yajja n'amubuuzaako n'amwaniriza bulungi nnyo. Ewaka n'asangawo mukoddomi we n'amubuuzaako bwe wajja olina engeri gye weeyisaamu wamubuuza oyimiridde bwenna nga tofaayo okitegeera. Era ekyo ne kibayomba omusajja n'agamba ndowooza olaba mukazi biki nemwagala okuyomba. Nga bwe wategeddeko nti abantu bano eno balwananga ne ku mulundi ogwo tebaaswala kulwanira mu maaso ga mwannyina wa mukyala ono. Bambi musajja wattu ne yeewozaako n'amugamba ndowooza olaba omukyala ono bw'atampa kitiibwa wadde. Era omukyala n'akwata ekkubo n'agenda mu kisenge. Kwegamba mmwe nga muyomba oba waliwo abantu oba tebaliiwo nga mmwe muyomba buyombi. Nga bwetutyo nga tuyomba kubanga omusajja ye yali yafuuka ekizibu. Awo Aisha okimanyi nawe oli nga takuwa buyambi ate omuyinamu abaana ate ng'okimanyi eri waliyo omukazi lwaki aba takibalansi nga kuba yaba yakiteekawo kitegeeza akisobola. Abalansinge enalekeyo n'eri alekeyo. Nange kyenduubirira kyolubirira aleke eno n'eri nga bw'alekayo aleme kwekubira minzaani ye yeekubira. Ekikulu mu investigation zaffe wali oyagala kumanya ntambula za mukyala wo ng'owulira mbu omukyala akola ki ayenda oli mujjawo nti ayenda kyokka ng'ate omwami gy'amalira obudde. So twatambulira ku omwami wo. Jjukira nagambye nti naye entambula ze tuziyina era naye twamufollowinga tukonfaminge omukyala ono mukyala we. Ekiwulira era mu kunoonyereza kwaffe omwami we yagula ettaka n'abaaka ennyumba entonotono gy'azimbira omukyala ono naye nga gw'oli muzigo. Era omukyala oyo waabeera waabwe tebapangisa. Naye nga mukwano ate katwengere mu maaso ne investigation zaffe tumanye kati tuli ku ki omukyala ono amazima ge yali yeetaaga yagafuna oba nedda. Tova ku program Kalondozi. Afuna nnyabo tebapangisa. So twamugoberera olunaku olumu omwami wo ne tumulaba ng'agenda mu kifo ekyo. Bwe tuddako ate ew'omujja wa mukyala ono anti ekigendererwa kyaffe kyali kyakulondoola mujja we gwe musango gwe yajja okutulopera. Era olunaku olumu twagobererako bawa abakyala bano ababiri ng'agenda ewa mukyala namba 2 era yooyaawo ng'ayingira mu nnyumba ajjamu engatto bulungi nnyo nga investigator waffe amuliko ku mugongo. Mweri era yagendangayo nnyo. Oluvannyuma nnyo tugenda olaba omukyala omu ye mujjawo. Era bwe tutyo investigator yakola omulimu gwe ogw'okulondoola amaka gano eno buli nsonda buli wamu yatuukawo. Era omwami ono yooyaawo ng'ali mu kukuula ku muddo anti waka wali waabwe. Mu kunoonyereza kwaffe mujjawo n'ajjayo engatto n'azingiza mu nnyumba. Era omukyala ono namba 2 yalabibwako ku lunaku olwo ng'ayaniriza omwami we. Bambi nno ye yali talina buzibu ye ng'omwami amwaniriza bulungi nnyo nga tebayomba tebalina buzibu bwonna nti oba balwane. Kyova olaba omwami yeekubiranga nnyo ew'omukyala ono. Okiwulira mu kuzingiza mu nnyumba naggalawo oluki wabula oluvannyuma ennyo ate ekyatwewuunyisa mukoddomi wo ani muganda wo twagenda okulaba ng'ajja ku nnyumba eno n'akonkona bulungi bwe yafuluma omukyala. Titwawulira be baayogera engeri gye twali distant. Tetwawulira be baayogera. Okiwulira
omwami n'akwate kubona akola ki n'agenda muganda wo. Wabula ate ekyatewuunyisa investigator waffe yali akola omulimu gwe yagenda okulaba ate ng'omwami muganda wa complainant waffe azze ew'omukyalo era baayogera n'akwate kubona agenda. Bwe yaddayo mu nnyumba kyetwafuna yagamba omwami wo nti abadde bugenyi wa neighbor. Oluvannyuma lw'omwami oli ate okwate kubo okugenda ng'amaze okwogera ne mujja wa complainant waffe bawa abakyala bano ababiri yafuluma ebweru bw'atyo nga bakebera ku ngoye era emboozi gye twawulirako yali amubuuza omwami azze abadde ayagala ki. Omukyala n'amutegeeza nti abadde mugenyi wa neighbor naye nga neighbor engeri gy'ataliiwo agenze era bwe batyo ne bakwata ekkubo ne bayingira mu nnyumba ne baddayo ne beggalira. Anfuna bulungi ye muganda wo ono yajjanga nnyo mu maka gano agamujja wange. Yes. Era ng'akimanyi nti mujjawo. Abantu bazibu kati ekitegeeza nti mwannyinaze ayina eyajjanga ewange nga nkema mu bigambo bitwala wa mujja wange. Nkugambe ki ekigendererwa kye ky'ogenda okufuna olunaku olwaleero. Era kankifune kuba njagala nkimanye. Mujja woono mujja simanyi manye ebintu bizibu. Mujja woono yabeeranga nnyo ne muganda we ng'era omwami wo aba tasuze waka omwami wo aba tali waka muganda wo abeera eri. Yagendanga nnyo ewa mujjawo era baakolagananga nnyo. Kirabika omwami wange yamutumangayo kuba engeri gye baali ab'omukwano ennyo ate kuba ye yamutumangayo. Gwe bw'osuubira. Nze bwensuubira. Yamutumangayo n'afuka mukwano gwa mujjawo. Ate kuba yamutumangayo kuba baali ba mukwano. Kaakati nno omukwano gwabwe gwali mungi nnyo nti baali basukka mu kubeera abo ba friends. Gwe muntu ki agenda ewa mukwano gwe neyeggalira ennyumba atali musajja n'ovaayo mu tawulo n'onaaba kubanga olunaku luno olulaba omuganda oyo yajja bulungi nnyo omukyala ng'ayoza bintu. Okunoonyereza ennyo ku bantu bano omukyala ono yakolagananga nnyo ne muganda wa complainant waffe era ng'omwami ono yajjanga nnyo mu maka g'omukyala ono wabula ne ku mulundi ogwo yajja nga bw'obalaba awo naye ng'engeri ate tebeeyisaamu olaba nti beemanyi nnyo nti beemanyi ate ekyenkomeredde era bw'atyo n'amusaba okuyingira mu nnyumba naye jjukira nti ku mulundi guli engeri bbaawe gye yaliyo teyamuganya ate kuyingira mu nnyumba wabula ate ku mulundi guno bwe yamukkiriza ne bagenda munda. N'amwaniriza ng'olaba enkolagana y'amaanyi bwe bayingira mu nnyumba ne baggalawo era oluvannyuma omukyala n'avaayo nga afulumya amazzi agatwala mu kinaabiro. Era ebyewuunyisa byali bingi nnyo ku lunaku olwo anti omukyala yayambako omwami okusitula amazzi ogatwala mu kinaabiro omwami oli anaabe nga kiraga nti mu nnyumba gy'ayingidde akyafuwaliddeyo. Okiwulira bwe yagatwala mu kinaabiro n'omwami ono n'avaayo n'ayingira ekinaabiro. That means omwami alina bye yali akola mu nnyumba bye saamanya. Era oluvannyuma ennyo omwami oli ng'amaze amaliriza okunaaba yavaayo bulungi nnyo mu kinaabiro n'akwata ekkubo adde mu nnyumba. Akola mu nnyumba bye saamanya. Aisha golaba kisoboka ekyo okubanga alina byakola ate ng'oli mukoddomi we ng'ono mwannyinaze. Okay. Tekisoboka naawe. Tekisoboka. Kale okumanya abantu bano baali ba mukwano twasalawo ne muganda wo tumuteeke mu investigation zaffe tumugoberere. Okiwulira mu kumugoberera olunaku lwa twagenda okulaba omukyalo ono yalina akalimira ewaka nga engeri gye waali nti wuwe yali atera okulimaalima onfuna olunaku olwo mu muganda wono yajja bulungi n'amusanga mu nnimiro.
Ndowooza mulabe ate gye twatandikidde n'okutuusa essaawa ya kaakati wetuli program ekyagendera ddala maaso era omukyalo ono amazima yagafuna nga bwe mulabye bwe mufolowinze story yaffe naye nga investigation zikyali nnyingi ddala era nkyabatwalira ddala mu maaso wabula kangende nkole ku nsimbi nkomewo ate tweyongereyo maaso ne programu yaffe baagala nnyo mikwano wabula katweyongereyo maaso ne programu yaffe kalondoozi tumanye omukyala bwe yamala okutegeera amazima kikyeyazaako. Bino bye bakola kati gwe bagambye ayinza bye wakanira. Investigator waffe yakola omulimu gwe ogw'okulondola omukyalo no namba 2 era engeri gye yali asiibe waka ng'amanyi moto ogenda mu kalimiro n'amalirayo ate obudde bwe bw'atyo n'alimalimako mpolampola era omuvubuka oli n'akomawo naye bye baakola byatwewuunyisa nnyo. Ekita ekitasoboka gwe tulaba nti banene abantu beeyagala bali mu mukwano omungi okyawakana twabagoberako kko ne bagenda mu loogi gwe tubalaba wano eno. Abantu bano balina ate omukwano mungi nnyo anti mu kubagoberera olunaku olumu ate balabibwako nga bagenda mu loogi nange wetwakizuula nti abantu bano mukwano gwabwe gwanjawulo nnyo. Bagenda bulungi nnyo mu loogi era investigator affe ng'abaliko nga beekutte beebaawo nga bambuka amadaala olwo babatwala mu ruumu gye baali babuukinze ku lunaku olwo era twakizuula nti beeyagala. Kati abantu abateeyagala bayinza okukola ekintu ng'ekyo era tekisoboka naye Mukama Katonda nampa ku mujja wange oyo agenda kungwako kubanga kyantuusizzaako. Nsaba Mukama Katonda ono naye akimutuuseeko kuba omusajja ambonyaabonyeza lwa mukazi oyo. Kati nno omukazi oyo ate ayagala muganda wo. Tokanga muganda wange gwe mbadde mbulira buli kizibu kyange nga bwe mubulira kitegeeza nga abizzaayo. Awo simanyi okiwulira awo simanyi naye nga baagalana nnyo. Era investigator yabalinda ne bamaliriza omulimu gwabwe gwali gubatutte mu loogi eno ne bakwata ekkubo ne bafulumayo ne bagenda. Era omulundi omulala ng'olwo tutegedde loogi ze batera okugendamu ne tuteekayo obutambi bwaffe ne tukola ki ne tutandika okubalaba buli kimu kye bakola era ndozuba kyazuulibwa nti abantu bano beeyagala era ku mulundi ogwo beebaawo nga bali mu loogi ng'omukyala alina laavu nnyingi nnyo eri omwami nkugambye omukwano gwali kugenda mu maaso mu kaseera ako gwali gwanjawulo nnyo anti olwo nga tuzudde loogi ze bagendamu era ne tuteekayo kamera bwaffe. Mwami emmese mwami naawe emmese mwami sokoko kuba emmese mwami emmese mwami naawe emmese. Olowooza olaba nga bakola omukwano. Abula Aisha nkubuulire nze mpulira mpunze n'okuwunga kuba kino ekisajja bane tekitegeera. Bambi musajja wattu ali eno bawa abakyala bano ababiri ayombesa complainant waffe alowooza omukyala gw'alina eri mutuukirivu nnyo alina nnyo empisa amwagala nnyo kumbe ate ali ku mukoddomi we gwaliko gwayagala bwe bapepeya bwe bagenda mu loogi nga bw'obirabyawo era ku mulundi guno yali ayomba ne complainant nga bayombera nno ki blanketi omulundi ogwo. Ekikazi kino kirogo ekikazi kyaloga omusajja ne kiroga mwannyinaze kwegamba bonna bali abo bantu basiru busiru. Kugambye laavu balina nnyingi nnyo ng'omwami mwannyoko bw'ava ewuwo asala busaze eri nze nabuuza oba ono muganda woki kwegamba nga bonna bali awo buwutta mwannyinaze owange naye n'abeera omusirusiru neyegatta mu bana abantu abatategeera bati omuntu gwe yajjanga ne mulabira buli kimu kati naye yasinika amannyo ng'akola ebyo. Yes. Kati nno mujjawo tayenda ku musajja mulala yenna okugjako mwannyoko kati ekyo oba ogenda kigamba otya bbawo anti wali oyagala kulaga bbaawo mazima. Abantu bano bapepeya mu bifo ebyenjawulo wabula nga tulina ate abatuyambako mwattu okufuna obutambi buneeno era nga bw'obalabaawo mu mukwano omuyitirivu baali mu loogi emu kwezo ze baali bagendamu okwesanyusizaamu ng'omusajja bawa abakyala bano ababiri ali eri alowooza bambi omukyala ono mwesimbu naye ng'ate alaba ebintu byakola
bintu byakola ate bibi nnyo ddala anti yali ayenda ku bbaawe kyokka ng'omwami amistreatinga ate omukyalo oli ng'alowooza ono ye mutuukirivu. Mwami emmese mwami naawe emmese mwami sokoko kuba emmese eyongise mwami emmese mwami naawe emmese. Oba ogenda kimugamba otya nze naawe simanyi. Bannange sikulima mpulira obusungu kubanga nolaba ng'ono mwannyinaze tategeera musiru nnyo talina magezi naye nakola ebintu nga bino nayenda ku mujja wange ekitegeeza bonna yabafuula bisirusiru biwutta bali awo mbwa bubwa naye Katonda ono agantu gano njagala ngalabeko gonna kuba simanyi wagenda kunnyonnyola talina nakyayinza kuŋŋamba oyo omusajja mwannyinaze kuba kale mpulira obusungu. Okiwulira nnyo? Mpulira obusungu nga bunzita. ne mugamba buno totuusa buvunanyizibwa bwo ng'omusajja olwo mba nkwogeddeko. Kati obuvunanyizibwa bwe situusa buli luddawa? Wanoolekawo seneza emmere. Kati noonya balala bakulu. Abaana obalabirira. Mbalabe abaana babo bali waka. Oba okoyegende wamwe full stop no. Oli musajja ki gwe yasobola nakuweera baana? Nimanga ndi musajja funa abasajja. Saagala nze njagala bakulabirire baleke ssente z'emmere. Woba ina bakazi bobera nabo. Onsiruwarira ko gende wa chemani ngoyogera yegambo oba kukwane nonya basajja barara ekyo kitegere bwati towulira oba bwatitombira n'ogenda nedda oba okola kirungi lwaki ate oyomba mbuna ensonga bwati nyombo geno ngonda sebigambe wa chemani bwantu abantu ne batulokogera kunze naye weyitota mukazi pe kiraba maaso kiraba ebinyingi tekankubira ekisajja kino njogereko nakyo tukiyite wano kuba mpulira obusungu kanjogereko nakyo kubanga kiwutta bulijjo kyekozaakoza agantu gakyaga ekisiru ate nga tekikkiriza nti nno bye bintu bibaawo. Okiwulira olina simu ye? Njirina. Nkugambye abantu bano eno simanyi nakumanyi. Bananga abantu bano bayina lavu mpitirivu. Halo? Malaya gwe jangu olabe malaya ginno gyekola. Musiru gwe yino yonna eri mu kwendeguza ku kyalo gy'obadde oyita kabaka malayika. Shuga mami wo kumanina jangu omulabe byaliko byakola mbwa gwe. Esimu agijeeko. Naye Aisha mpulira obusungu. Agijeeko naye gwe jamu oyogereko naye. Kuba obusungu bunnuma. Mukubireko olabe. Namba Jebale Kosovo. Munange nkusonyiwa okusumbuwa naye nga amanya gange nze Aisha. Yesebo. Ndi wano ne mukyala wo nkola program kalondoozi nkiwa ogimanyiiko. Mbadde nkusaba nkwegayiridde mpuliriza. Mbadde nkusaba ojje wano olabe mukyala wo namba 2 byabadde akola. Kuba omukyala bambi badde obonyaabonya wa bwereere. Nkwegayiridde taata mukama wange ndi ku maviivi. Nkwegayiridde. Toyomba. Okay. Kati bambi nkusabudde Mungu nkukubire kale mudakika meka. Kale ngenda kubira ku direction. Naye nkwegayiridde taata jangu. Kale mukwano. Wanje. Kiki kyompitidde? Tata ngenda bikulaga. Kati ndagano? Ngenda bikulaga. Biki nze mbuuza biki byompitidde? Ekikuyisiza munaye mukyala woono abadde alondola mujjawe.
abadakora ki alondola mujjawe gwe nyabo wagwe bujjo weegana kisiranduge gwe nesonyiwa twaleli ebintu bujjo weegana mbuno omukazi ono omwana nnyo mbuno malayika yo biki kati laba byekola naye gwe nyabo kubura amazima oli musiru twalina amagezi osana kuwa butwanga butampola kubanga oli kisiru njabukuwa omayote oba nabukuwa nze mburira amazima wabino byompitidenze tekikiriza jana ndoza gwonkubide simu Anet kakana gwonkubide ku simu ngo njagaza ki wano kukulaga nze nyina milimo jange byo ondagabi biki byondaganze biki byondaga kikuyisiza omukazi namba 2 akwenda ko omukazi kirage kikyaragana yo kikazi nkubulire nze simanyi na kumanyanzi ojja kungwa akoze ojja kungwa akoze kubulire mpulira amazima nawe asisobola kimu Aisha ne wobera gwe oyo omusajja yafuuka musaswangwe omanyizi no oyo omusajja yafuuka kasasi kubulire nze abasajja mbwa yogera nawe yogera competitive tata mkamange tata nzakuzara ojokome tata yo kikinira kyekyo kati ekyo kisonyiwa biki ndaga biki nayo byondaga nzondaga biki omulinyire mu mulyango ekikoze ekyo kati kyona kisibanga kizonga buzunzi ananga laba yo sente tanganze mukimbane banange kiraba yogera yompitide ebitayina mugaso bina tebiyina mugaso tebiyina bigwategedde kiriwo sirika era kisirise kubange ekyo chichi erinnya ly'omunange ekikasino kya naye nyabo kankubulira amazima bino byompitidde bino ebitayina mugaso oyagala maliriza omulimu guno njagala gwe nze saagala kubanga sijagarirako ddala seetaaga kumanya toyagala kumanya nti mukazi wo owokubiri ayenda leka ngakora ki ngayenda ekitegeeza mwe gwe kenyini gwagala okunona amaka gange nti TV byamwe bitayina mugaso okay kale ani yakola omukwano nemukoddomi situnulayo lwaki ntunulira ebyo bitayina mugaso igwe kenyini gwegenda okunona amaka gange ebitivi byamwe bitayina mugaso tarondororondora biki andi bakukakasa biki onti omusiru wo ayina ajja kusiriwalirako naawe gwe musira sokera ddala manina sirani gwe nze wantama kikazi gwe nange wantama ate nawe nkubulira amazima nyabo wanje gwe kenyini genda konona amaka gange nze sina amaka gange ogenda konona amaka gange mbadde mulimba bulindi ne muyiye ebintu ne mubiyiya ne mubiteeka ku TV bino na bino ebitayina mugaso ne mupanga bupanzi full stop no jamais dit c'est no nze sibike edakiika ki biri zokazoka naye okiriza okujja wano kati mbadde manyi nti mumitide gy'amakulu naye kino kikazi singa sisanze wano nga kiri wano kati luli wano rwasama basa goya sama labayo simanyi nakumanya oba nakuona nta simanyi simanyi oba nakuona nta kikazi gwe tonegayirira naawe nganya nti mukazi wange nza muto temumbulira nakumbulira nze singa nyina ennyingo nze nandikukonye kumazima nze nenkuwonna gwe nenkuwonna fine taata nkulese kale ntonye okono n'obudde bwo genda nga ngenda ludawa genda ngamya nti mukazi wange myenzi tajinabara ndibbikulaga atuweekyanga naye olaba nkubulira amazima kale kankubulire oyinza kundaga naye nga sibikiriza era sijja bikkiriza sijja bikkiriza kubanga sijja bikkiriza mulondwa naye kikazi gwe kiryawo kisirusiru kyawudda oba kyayanga nnyo lumonde mu kyalo gendeza ku lumonde bwaki tewanviira siranze omulundi ogusoose mugenda kunsadaaka temwapitidde mugenda kunzita oba owaayi genda kirawo olubuto olukiringa akataago k'embwa mani nagira amapale mbwa gwe wakafu obumbe
Omwami wondooza bulebe kati kikyozzaako nkutwale ku scene oba sikutwala? Ntwala nkakasiza eddala. Ntwala. No problem. Tugenda. Mu kugenda ngenda kukwasa Florence partner wange. Yagenda okutuusa ku scene ali awo wabweru. Ali nnyo. Tugende. Sigala. Omwami oluvannyuma lw'okuva mu mmoloka nga si mumativu yakwata bodaboda n'agoberera ab'akalondoozi era eyo golabe mabega awo bagenda okutuuka mu kifo ngolwedde naye atuuseewo. Ali yekalakaasa mu mmoloka we yatuukawo n'alabako yataamanga ngo katwejjukanyeemu katono bwe yali yekalakaasa mu mmotoka. Anakuona nta kikazi gwe sirani gwe tonegayirira naawe nganya mukazi wange nza muto temumbulira nakumbulira nze singayi n'ennyingo nze nandi kukonye ku mutamazima nze nekuona gwe nekuona wantama kikazi gwe ate naawe nkubulira mazima nnyabo gwe kennyini genda kwonoona maka gange ogenda kwonoona maka gange mulimba bulindi ne muyiiya ebintu ne mubiyiiyayiiya ne mubiteeka ku TV bino na bino ebitalina mugaso ne mupanga bupanzi furusopo no jamais dit public no nze sibike edakiika ki. Ali yekalakaasa mu mmoloka we yatuukawo n'alabako yataamanga ngo wepankira ku mukazi wange buli lunaku chezira mukazi wange nonya maka gange nyo singa nkikwata mu kwasi mwenda nnyo ku bakaba nammwe
Labayo. Simanyi na kumanyanga. Oba nakuona nta simanyi. Simanyi oba nakuona nta kikazi gwe. Labayo tata nkwegayide mpenda chika. Tonega yirira nawe. Nganya tamakaze wange makaze wange nanza muto. Tamumburira nakumbura nza. Simanyi nanyingo nze nandi kukonye kumazima. Nze nakuona gwe. Oyengera. Osura wabana. Nabalaye. Nange ntutegedde. Ngenda kudira. Yose nakulaga teyenda. Nsonyiwa. Naye njabika bibi. Yawa olinga afuuza. Nakufanya mungalo ngafuuza. Ndasita kunenyanze. Mukiki ekibenza ku basajja b'abantu. Lwaki wabadde oyenda? Lwaki oyenda ku mulamu wa munno? Kyekikwenza. Tosobola kwogera nga wali wabadde oyenda ng'oyenda.
Mulabe ate gye byatandikidde n'okutuuka essaawa ya kakati omukyala nga maze otegeera mazima bibyo byagenda maaso. Omwami oyo ye twamuyita naye ekyanga nga ye mumulabe kati atutire mu mmotoka naye ate munnange tewali atusinza magezi era olw'obusungu obungi twamuleka n'agenda wadde yeekubamu mu mutima n'agamba kanfolowinga abantu bano ndabe gye bagenda bye boogera bituufu oba nedda. Kyova baffe tetwagenda naye ate bwe twatuka ku siina abantu bangi mumulabye mu siina eyo eyaliwo musaidzaawo Endeeba naye nga ate nkubiriza abakyala bannange wadde abaami babi abaami bakwana yes naye tusigale nga tubawa katiibwa okuyomba tekumalawo buzibu mu maka ng'omukyala ono kyabadde akola complainant waffe simusalira musango naye eyo ndowooza yange si ya muntu mulala yenna naye nga program bwetyo bwegenze mukwano era nga nkujjukiza nti Trust We Can abasangibwa ku Access Building Enatete bakuyambako otunda ettaka lyo emmotoka yo oba ennyumba yo asatyo yonna gy'olina ng'egaanye okufuna omuguzi. Access Building egenda kuba ekuyambako nga naffe ABS Television mwe tuli era tujambirako ddala nnyo so beesige aba Trust We Can babeere nga ate bakutundira asset yo mukwano. Aisha Nalija gemanya gange tusisinkane Sunday jam mpozi ne ku Freedom City tubeererayo ddala ate nga 26 November gye tuli. Florence Omumbeja, thank you so much for the good work nkulaba mu field ekintu ekikwasaganya naye nga Jackstia editor wa program eno nawe nkwagala nnyo wabula weesootingi abantu abo bawasituka sort yourself otherwise mikwano have a blessed night mbagala nnyo musule bulungi. Wait.